Sina budde bugenda kwetondera taata wange. Sibulina bwengenda budde bwengenda kwetondera taata wange. Batata bange abatojje balinda birira. Ne bwe ndi banfudde ate tebantwalayo. N'omulambo gwe sijja gutunulako. Bwabanga mugula ine ekikumi kye yateeka mwana wange okuva baby paka senior form akomye. Nsaba Allah ambonereze. Era mbadde njagala abeerewo akwate Qur'an eno alayire ayogere bwe yampeera ssente. Nensala emitwalo 5. Nangamba ate ezo osaze entono nnyo. Konze zaagala mmeka sala kakadde. Nenzikiriza akakadde. Bwe nzikiriza akakadde nangamba naye tugenda kukagabana. Konze ate Lwaki gw'ogambye oyagala mmeka? 5 nze nga kutaddemu. Nangamba ekirala. Entebe ngenda kufunako eno mwami akooye yeewuuba. Sofa agitwale ne tanka agitwale. Agenda kundekera ente kuba yebajja mu bbako. Tukuleetedde ebipya ebizuuse ku Kwanjula okwayise. Jjukira mawulire gano twagakwadde olunaku olw'eggulo. Newspack channel kwoli twagala okubeera nga tukwebaza olw'okuba nti no olaba mawulire gaffe. Subscribinga ku YouTube channel yaffe, lekawo obubaka bwawo mu comment section, ate era likinga video tubeere nga tugenda mu maaso. Okwanjula okwayise abako ne batasobola kuba nti no bajja ne tenti y'abako neesigala nga nkalu. Munnange waliwo ebipya ebizuuse. Maama w'omwana ono oba maama w'omugole kyaddaaki avuddeyo n'abaako byayogera ku nsonga zino zonna. Ono nno alumiriza kitaawe w'omwana ono okubeera omuluvu nti era bwe bwamuviiriddeko okugoba omukolo gwa muwala we ewaka. Ono agamba nti yagenda n'abasaba obukadde obuwerera ddala 6 era bamugamba nti no tebuliiwo, n'agamba nti awo omukolo tegugenda kuba nti no gutegekebwa. Era maama w'omwana ono ayongerako nti n'engabana y'ebintu by'okwanjula nayo yavuddeko obuzibu. Lwaki tetumukuwa abeera ensonga zino nga azinnyonnyola bulungi? Omwana oyo ne muweerera okuva mu baby top middle nga amasokirasi bazigenda zigobagana. Bwabanga mugula ine ekikumi kye yateeka mwana wange okuva baby paka senior form akomye. Nsaba Allah ambonereze. Era mbadde njagala abeerewo akwate Qur'an eno alayire ayogere bwe yampeera ssente. Yaŋŋamba ayagala akakadde kamu n'ekitundu. Fine. Konze akakadde kamu n'ekitundu nti ye mukwate akakadde mukawesenga. Mukwate akakadde mukampe. Mu bbaasa njagala mu akakadde kamu n'ekitundu. Mukwate omutwalo gwange njagala gumu njagala akakadde kamu era n'ekitundu. Omutwalo gwe mukwate n'omutwalo ne senga mumuwa akakadde. Nagenda okubala nga ndi mu miliyoni 6 zayagala. Ne mugamba sente zonsaba zaaki. Nagamba omwana abadde ebweru nga tandabirira. Ebintu byange ngenda biyolera ngenda bifuna. Bulungi nnyo byonna byaguliddwa weebiri ngenda bifuna. Mugule wasemikisa gyo. Nkulaga nti nkyafuna ebintu byonna nabifunye. Oyo ye maama. Ate era taata we yatuukiriddwa n'abuuzibwa ku nsonga zino. Jjukira mwana ye yasooka okuvaayo ng'alumiriza taata we okuba nti no yalemesezza abako okujja. Ate era ne maama kati wuuno avuddeyo n'alumiriza era taata. Kaakati taata we yabuuziddwa bino bye yagambye. Nensala emitwalo 5. Nangamba ate ezo osaze entono nnyo. Konze zaagala mmeka sala kakadde. Nenzikiriza akakadde. Bwe nzikiriza akakadde nangamba naye tugenda kukagabana. Konze ate Lwaki gw'ogambye oyagala mmeka? 5 nze nga kutaddemu. Nangamba ekirala. Entebe ngenda kufunako eno mwami akooye yeewuuba. Sofa agitwale ne tanka agitwale. Agenda kundekera ente kuba yebajja mu bbako. Ensonga ziwulidde mukwano oyo ye taata naye ng'aliko byatangaaza ku nsonga ezo zonna. Soko subscribinga ku YouTube channel yaffe, lekawo obubaka bwawo mu comment section, ate era likinga video eno tubeere nga tugenda mu maaso. Obubaka bwo tujja kubeera nga tubusoma mukwano. Kaakati nno ye omugole akyalemeddeko era yayongedde okikkaatiriza nti tagenda kwetondera taata we newe kibaki tagenda kubeera nga yeetondera taata we. Era yayongedde okukikkaatiriza nti bw'alibanga afudde taziikibwa mu maka ga kitaawe. Bwe bityo nno bwe biri, ensonga zeeyongera okulanda buli lukya. Katubeere nga tumukuwa. Gamba taata, amazima gali nti omwami wange talina ssente. Miliyoni 2 ze wasaba tezikola ki? Teziriiwo, naye mbadde nsaba okkiriza omukolo nga ggwe.
ogukirize tumale omukolo ebisigadde bibeere eri bya bbali. Ekiseera ekyo n'ayogera bingi kati oba tuguleke buli muntu ajjeyo sente ze mu meeting nga ng'amaze oba tonnayogera na taatawo toleeta musajja wange. Taata ngamba bwe muba temunnampa sente zange togeza notwala omusajja ewa ssenga. Sirina obudde bugenda kwetondera taata wange. Sibulina budde bwe ngenda kwetondera taata wange. Bataata bange abato gye bali balindabirira. Ne bwe ndiba nfudde ate tebantwalayo n'omulambo gwe sijja gutunulako. Ensonga bwe zityo bwe ziri naye katusooke tukujjukizeeko bwe byabadde ku mukolo. Munnange omugole omukyala yafuluma wadde nga yafuluma nga tenti y'abako temuli muntu n'omu ate nga baali bategese bulungi. Omugole yasalawo n'afuluma n'abuuza ku bantu abaali mu bidaala eby'enjawulo oba abaali bazze ku kwanjula kuno. Era omugole omukyala bino bye yayogera. Nkimanyi sinza asoose ate era si yenkomerero yange. Nsaba maama wange wonna wooli sinza asoose maama. Ekizibu ekituuseewo sinza akisooseeko. Taata wonna wooli era ompulira era ondaba sigenda kukola kibi wabula nsaba Allah akuddizeewo kyokoze naye yanzisa bye bigambo byange. Wadde nga mama w'omwana ne taata w'omwana bakyagenda mu maaso n'okuba nti basikaŋŋana omuguwa era nga beerumaaluma beeyogerera ebisongovu nga mama w'omwana kw'ossa n'omugole abalumiriza taata ono okuba nti no ye yalemesezza abako okujja. Bw'abanga mugula alina 10 kye yateeka mwana wange okuva bebi paka siniya fo mwakomye nsaba Allah mbonereze era mbadde njagala abeerewo akwate Qur'an eno alayire ayogere we yampeera ssente. Ensonga y'omwogezi w'oku mukolo guno tetuyinza kubeera nga tugireka ebbali. Okusinziira ku mwogezi tewali gwe yavaayo n'asalira omusango nti oba taata ye yali emabega w'okulemesa abako wabula ye yagamba nti ayina be yayogerezeganya nabo ku ludda luli ne bamugamba nti omuko eyayina okujja munnange yalina mukyala mukulu era nga mukyala mukulu yamusibira mu kisenge y'ensonga lwaki teyasobola kuba nti ajja ku mukolo guno. Katubeere nga tukuwa omwogezi ono naye obeere nti no omuwulira. Ne kameramaani ku sayidi y'abako mbadde naye n'ategeeza nti mukyala mukulu aggalidde omwami mu kisenge ndoza baafuna obutakkaanya. Nesigamba nti alemeddwa kujja kukima mukazi we. Enteekateeka zonna babadde bazitambuza bulungi. Kakati ababadde ku mukolo bino bye basobodde okubeera nti no boogera. Tubeera n'omugole mu kisenge ne tulindirira omwami waffe. MARIAM akubira omwami we sawa zaali 8 n'amugamba mutuuseewa ko bali tuli mu parking tukola ki tujja tukuwaite essaawa ne tukuba essimu y'omwami waffe ng'ennamba eri busy. Naddamu n'akuba twakuba ya chairman ku sayidi y'omwami abajja. Chairman yatuddamu ekigambo kimu tufunyeemu obuzibuzibu ne twekolako olwekolo obubiri bwonna ne tubusiba sene ne tuzeewola ebibaawo naye n'atukola obuntu naye bwetyo wetambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku News Spark channel. Likinga video eno, subscribinga ku YouTube channel yaffe ate olekewo obubaka bwawo mu comment section tubeera tubusoma era tubufunira ddala bulungi. Beera bulungi weeraba weekumire kweno yokka tujja kuwa bye tunaaba tufunyewo.